Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwebale nnyo kubanga mutugobera mikono gyaffe gye musinzira mwenna mbaagala nnyo muli mutya. Nkola ne Beef Organic ku Jess Community Center yakolanga sponsor but at the same time akola okujjanjaba abantu kansubire batambulira bulungi musinzira yonna. Okay, right here. Mkono gw'abangi gwe muyita Flavia Namulindwa kulabako oba kukula ndoza kulaba kukula. Namulindwa ono abadde USA bali bagenda mu conventions. I think we have USA supposed to kugenda Dubai ngalese UAE convention endala still mu kibiina kye muyita dance and beat, that's beats and dance oba dance and beats ekyo kizina amazina g'ekinnansi. Ebyafuluma byali nti company gyali akolera ya Vision Group yali ajabulidde oba mugobye things of that kind. Ne bagezako bid nawunsinga bo bennyini bagezako byewakanyiza. Baje byegana ne batukona okubayita abanyampi ababyogera naye episode bisinga ebintu bitandikanga ebyokusaaga mukimanyi naye mugenda okumaliriza nga ate biri almost obanga bihappeninze embozi singa sandikanga ziringa ez'okusaagirira gundi nagenda kukola kino gundi agenda kukola kino ne tu breaking amawulire aga episode bisinga naye ne babita ebyokusaaga naye ebitandikanga ebijjirira. Omukyalo ono alabiddwako mu kifaananyi kye mulaba ekyo kimaze ekiseera nga kitrendinga ng'akutte microphone eriko label ya NBS TV. Ate nga TV eno tukimanyi nnyo mu kutwala abakozi abavudde ku TVs endala. Kizibu nnyo okulaba omukozi ng'asaalimbira mu matwale ga NBS n'aba nga tagenda bajoininga. It really happens nti omukyalo ono ebiri nti kubukedde yandiba nga yavuddeyo. Abamu badde bakirikinga nnyo ku bintu bya politics bino byabadde ayingidde olw'ensonga y'omu ku bakyala abavuddeyo ogenda bavuganye mu politics. Naddala ku side eri egomba mu Gomba East gye tumusubira okuvuganya Ronald Mayinja naye alabiddwako ng'akutte microphone eyo gye mulabe trendinga era ng'agali mu nkubo gali nti October gwe gw'ekkumye ate musubira okuba ng'ajoininga NBS TV agenda kubakola program ya lunch time show ne badde ekolebwa DJ bamuyita DJE oyo yayambala akakookolo yabadde agikola saa 8 paka nga 9 bwe budde bwebeerayo. To mention but a few abamu ku bakozi abaze balabibwako nga bitandikanga ebyokusaaga nti gundi nono yandibanga agenda ku NBS ogenda okulanga agenze Douglas byatandikanga ebyokusaaga n'agenda Katz n'agenda ono omukulu omuvubuka yani ono yakava ku BBS Zambali Blast omukasa n'agenda Hatima Nalugwa byatandikawo bityo n'ayingirayo okitegeera. Waliwo no guy bangi nnyo there are as many of them ba Fabiola ba Isaac bono balaba nga bagenze mu ngeri bwetyo okitegeera. So ate tubamanyi bana NBS mu kutwala obutwaza abakozi ba Anatalia ba Zahara Toto mu ngeri ekisaagirizo ogenda kulanga swi kukasooli omukozi nti onabadde waki wa TV gundi ba arabiddwako mu saako za NBS walekamu kye basinzira ku Media Plaza automatically mikisa egisimatuka okugenda ogiba mitono because bakalisa balina akasimbi bateekera mu ddala ate ndoza baagala nnyo ebirungi okitegeera. So wadenga abantu badenga bakolokota mbo balemeddwa okunakyalinga abakozi baabwe balemeddwa okwezimbira brand zibasobola okubabbako ogwabe gwa kutwala brand z'abannaabwe. Ekyo nkirabe nnyo ku social media nga bakolokota naddala kwono Hatima Nalugwa asembyeyo yasinza okubayitira ebigambo ebingi ennyo nga abantu bakolokota nemmwe kikikyo lwaki temuzimba brand zammwe mukola wakusinakinga aba brand z'abantu ate ekira abakozi abagenze ku NBS TV tebashininze nnyo as such. Simanyi oba nkola yaabwe butashiningisa abakozi kiri awo naye they are not shining as nga bwe baalinga okitegeera era ogenda okulanga abali awo tewali nnyo abadde naakola ki naye Flavia is a brand abadde kubukedde ate nga ndi sure baba agenze ku NBS ajja kubagattako following nnene nnyo nga bw'okiwulira agenda kuba bagaseeko abantu bangi abagenda okugoma nga bagoberera share y'essaawa 8 era nga kino kiyinza okukosa Bukedde TV. Anyway yoyo Flavia Namulindwa mulaba nga ali ku NBS tewewunya omanya twabigambako amanya nze Waso Emmanuel muli mutya gye musizo kubanga mutugoberera kansubire muli bulungi.